Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi eri gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu, oba oyinza okugamba kiri fully furnished. Kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe, anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago, tolina kiweetaaga kwetikka kutwala, oyagala kwefumbira buli kimu mwekiri. Ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro. Kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Gwe munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka olwo otuuka ekitende Kajjansi, n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka, ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika ziri 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa. Kuba ku 0704 13 19 99 oba 0770 Hillside View Apartments, wetuli okuweereza n'essanyu. Ekintu kimu simanyi lwaki abakulembeze bonna ekiki ekibagira nga abantu bali mu buyinza ne kibatemba emitwe ne batayiga. Ffe wano bannakenya bali bagenda okulonda, kyali kizibu okumanya nti kakati n'olwekyo Uganda efuna obusobozi obw'okuba nti nno buli wooli mu East Africa, most probably maybe amawanga agamu oba limu oba abiri tekisoboka nti bagenda kuwambirayo. Ne kati ne Kenya nayo weewuunya nti n'obutafaanana at least n'Obote, nti Obote bwe yakomyawo bakirya yabavunaana kulya mu nsirukwe, wadde mu budde obwo ate etteeka lyali terikkiriza akikoledde kikolwa ekyo bweru wa Uganda. Naye no bamugambye nti okukusanga n'emmundu eza basitoola 2 ezimenya amateeka nti ng'ate emmundu ezo kyakulwanyisa ekiteekeddwa okuba ne UPDF yokka. Nambooze bw'atyo ayongereza ku kulabula bannayuganda kwe balabula bannakenya. Baabalabula naye nga bawakana bagamba nti ebiri e Uganda tebisobola kubeera nga bituuka e Kenya. Kati Uganda Nambooze nga bw'abategeezezza nti Uganda kwegamba ejja kuba yenkanankana ne Kenya, nti ebiri e Uganda nga biringa ebiri e Kenya. Tugamba mu njogera ennyangu egamba Uganda equals Kenya. Ruto okusinziira ku ngeri gy'akwasaganyamu ebintu nabagamba nti akatabo ka Museveni katukalakatiramu, alabika Ruto yakwokesaamu bwokese era n'akasitula bukolokolo n'akatwala e Kenya, era nga naye mwakoppera ddala byakola. Kakati mukulabula bannakenya nti omubadde mulowooza nti buli ggwanga eryetongodde n'ekirabika ndowooza Uganda ne Kenya nga bwe tuli mu East Africa, kirabika ndowooza ne borders tezikyaliwo. Muhoozi yalabula ng'era bwe tukimanyi obulungi ennyo nti munnange okulabula nti ewali mu kati wabula muliro, yabagamba nti mmwe mukyali mu rule of law, ene waffe revolution yekola. Era n'ayongerezaako okubeera ng'abagamba nti mu wiikisi 2 zokka asobola okudumira amagye ga Uganda gawamba Kenya. Amakulu nti kirabika bawambibwa dde kuba yabagamba nti ene waffe rule of law tekola, ewami be muliko musaaga revolution yekola. Era kirabika munnange nga revolution yabasemberera dda, efaanaganako bwetyo nti ebintu bikyukirwa munda nga temutegedde mugenda okulaba nga olugoye lusuubira okubeera olweru ng'ate lufuuse lwa bbululu, olaba. Kakati ebintu bya Ruto e Kenya bifaananira ddala ebya Museveni, era nga bwe kiri nti munnange ono ye menta we. Akatabo nga bwe nabategeeza nti Museveni mwe yawandiika enfuga gy'afugamu Uganda, engeri gyatukalakatamu, Ruto yakokesamu bwokesa, era naye n'atandika. Kubanga gwe ekyokulabirako kyenyinza okukuwa wano muganda wange ampuliriza, Museveni yakozesa Baganda
Museveni yakozesa Baganda, Ruto yakozesa Bakikuyu. Okiraba Museveni yakozesa Baganda, wano bamuyamba nnyo mu ngeri y'okubaddiikadiika. Ne Ruto naye n'addiikadiika Abakikuyu ne bamuwagira kukakana ng'akoze eki? Ng'alidde wa pulezidenti. Museveni yakyawa nnyo Abaganda, ne Ruto yakyawa nnyo Abakikuyu. Obadde okimanyi? Obadde okimanyi ekyo? Oba obadde tobimanyi muganda wange? Era Ruto ng'amaze okulonda Omukikuyu kuba vice president, bwe yakozesa obulungi ennyo yamaliriza era akozeseza ssente mu palamenti ne bamwimpiikinga. Era okukakana munnange ng'ate gyali nga gyali Gachagua omwo nga taliyo. Olwo amaze okumukozesa okumutuusa wali kulyengedde nga Museveni bwe yakola Abaganda n'amaana akasuka eri wano, kubanga mu Central ng'era obukodyo Museveni bwakozesa wano mukimanyi. Wano tulina abakooki, abaluuli, naye Museveni bonna yawula mukimanyi bulungi nnyo entalo eziri wano mu Buganda. Nti Kabaka ogamba nti kagenda alambuleko Buluuli, ojja genda okuwulira nti ojja tosabye bwe bityo. Era okwekalakasa Kabaka ng'agenda Bugerere mukujjukira bulungi nnyo. Kati ne mu Kenya nakyo era bino nabibabuulira dda nti balina gye bayita Gema, era nga mulimu Abakikuyu, Abameru, Abahembu, Abatarakanithi, something like that, oba erinnya ndyogera bulungi. Naye kwegamba bonna nga mukugaye wekiri wano nti olaba Abaluuli, Abakooki bonna Baganda, naye already baabawulayawula dda wano mu Central. Kati neeri nayo bwe kiri nti abo bonna bempunyonyodde bonna Bakikuyu, naye muganda wange era Ruto yafunayo oli Omukikuyu n'amuleeta, bamala okumutuusa waggulu n'amusuula, ate n'agenda mu bbo vice president omupya Mutarakanithi, era nga naye Mukikuyu. Kale kwegamba nga bwe nkutegeezezza nti Ruto alabika yakwata nnyo, era nga mentayo bw'aba amugambye ekino ekintu pages azirevisingira ddala bulungi nnyo, n'amanya nti bano nina obbakozesa bwe nti omuganda wa wano ng'akaabye, kubanga twali bali tulowooza nti eruweero gye baalwanira nti abantu bayi baali badde nga basanyufu nnyo. Naye jjukira mu kalulu ka 2021 abantu baatuuka n'okubeera nga mu konvoyi ya General Museveni eyitawo ne bagyolekeza ebigambo, era nga bakutera ebipande bya Bobi Wine ekiraga nti balina obukyayi obw'amaanyi ennyo, balina obukyayi obw'amaanyi ennyo okusinziira ku ngeri gye balimu n'ebyo ebyabasuubizi bwa General Museveni. Kati be basinga okumanya obulimba bwa General Museveni abantu b'eruweero, nsuubira okuba nti mu Uganda yonna bano bo basobola okubuulira amazima abantu b'eyeruweero. Naye ng'okutwaliza awamu olutalo lwakosa nnyo wano mu bitundu eby'e Buganda, era Abaganda bakweka nnyo Museveni, baamuyamba nnyo, ne Kabaka kennyini baatuuka okubeera nga bamukozesa, bamusiba akatambaala ku maaso nti kumpi byonna bye baali basuubira okuba nti bigenda kubeera bwe bityo wano mu Buganda tibibeerangako bwe bityo. Kiringa omuntu okusuubiza amata nagamba ngenda kuwa amata konko agatalimu yalina otuzzi, naddira ekikopo kyasenyeseza amata n'amunyunguzaamu ng'amaze okubeera ng'asenyesa amata, n'ayiwamu n'amunyunguza. Olwo oluzizi olubeeramu olufaanagana ng'olweruye lumu bwe lutyo, n'akufumbira wali nti gaaga amatanywa onyerezako akasu. Kati na wano General Museveni bibyo byakolera ddala Bannakenya nti bakyalooza ku bingi nnyo, kye bataalowooza nti kigenda kubakyalira, kubanga jjukira nti era n'okukyusa constitution okuteekamu ebisanja by'emyaka 7 tubiwulire Kenya gyebiri, era nawana e Uganda ondoza obiraba nti kasogere lubanga lwa Mindi mu gavumenti ya Ruto kwe kukisiinyaako nti oba ebisanja by'emyaka 7
onaavaawo nga batandika oba tubijjewo onaavaawo nga batandika bitandika bwe bityo mpola mpola kubanga jjukira nti babagamba nti ewaabwe bo balowooza rule of law yeekola kumbe revolution yeekola